Wali ojjubitebye otyo koloneri naye atabye nsanyuse nnyo. Kiki? Koloneri. Ati mbaddawo akana ne kakoola mbadde ngamba nti oba nakakawa yasiise enkoko omuzigo eri ku nkoko naye mbadde nfumba ndesaawo. Si kyekikuyisizza. Waliwo emitawaana egiri wano njagala tugimalirize nakakawa afuuse omuteeko. Wanyinaze kiki kisebo? Emitawaana giri wano koloneri. Eriiso likyaganye okuwona okuva ku mpaka. Balesebe kujja kundaba. Anti munnaye kwolwo olw'embaga bamperekedde nakakaawa ebweru nga mpulira endulu nga kaziba kuliko. Sipirya ate omupisi kunkosa bukosa mu liiso. Akasooka ndoba amakago tofunanga yakunyiga liiso eryo. Njagadde olunaku olwaleero tufiiseewo omukisa tuwulireko omugenzi Moses Katende engeri gye yazannyangamu emizannyo era kino kijja baleetera okubeera nga musobola okwawula bakoloneri ab'enjawulo abaali mu kibiina kya Kadongo Kamu Super Singers ekya mukadde waffe Matiya Luyima. Ambadala nettanyi omutamata nawe lukadde luno olukufumbire bayi Sepiriya weraba ogudu ngeza muzayi weraba masolifuwana myindi akuziza. Koloneri sooka obeeko ky'osalawo ku bigambo bino. Omukazi alabika agenze. Sooka osalewo kuba mbadde nkuzizza mu kyama naye asooka osalewo ebyekyama katubiveeko. Koloneri kansale w'ebisobaganye. Koloneri kansale w'ebisebaganye. Nakakaawa sooka otuule nkubuulire. Sooka okkalire nkubuulire. Oganyi. Koloneri kati ebyaki bali baleke bagende kayoole baleka. Nawe kaddulu baletuula erikkalira ebigambo yonoonya byaki. Wabula Sepiriya munnange ekyenkukuutira bino ebigambo by'amakago bijja kuntama. Sirimba bijja kunyiwa. Ono omukazi gw'okijja n'okumugoba jjukira natuuya na nnyo nze mu kumuwasa ku mbaga ne ku buko nali mu keetalo ku mbaga n'eriiso lyange lyakubwa ate mu kwanjula nkugamba kyali kijjobi byali bigambo byange eby'obumanyirivu balyoke batuwe nakakaawa okumuwasa awatali siringi n'emu gye basala ate nakakaawa naweera nzojja kuntama buno obulenzi butono bw'obononooganya wakiri ofuna alinga nze yakukima. Nakakaawa ate nawe era okukidde eriiso lyange otikusaamu kambalikira amaka gammwe. Gutende kakule nawe koloneri odde kunsolebeze kale ako ke magezi gawadde ekyobo kyangene kale mbasibudde kalema ende waffe kakobwa. Genda oli kasirusiru olaba yogera ku mpale yange yakukime wammwe tubakooye. Genda n'ekiganda kyo kisirusiru naye nkisaagirako obusaagizi ne kindoopa. Sipiriya Bireke. Uluza katulubali tawulidde. Koloneri eddoboozi lye era nga wooliwulira lyero kati ono omutamiivu gwe muwulira oyo gwe muyinza okulemwa okutegeera abantu abo ababiri naye nga waliwo omutamiivu ate yakolera ddala ekintu ekyo n'akisussa omugenzi John Bosco Sembusi Kadolindo yafa mu 2018 nga 22 twamuziika nga 23 wali Mutundwe ye yasooka okuzannyira ddala nga woowulira ono David Kizito wazannya naye Moses Katende waavaawo mu kibiina ekyo ne bagenda ne bakola ekibiina kya Lukwata. David Kizito already yali mu kibiina n'ajja n'atandika okuzannya nga koloneri mu 1991 olwo John Bosco Sembusi Kadolindo n'ajja John Bosco Sembusi Kadolindo yoyo gw'owulira mu luyimba lwa Sepiriya mu lumbe lwa Sembusi bwe twadda ku kifuuta ekitambo kya Mangada n'ekibanja kya Leakeri. Ye David Kizito yoyo gw'owulira mu luyimba Abadongo mwefuge.
Oyagala bulungi yose Priya. Nakakawa. Naze kwasayira nsonga zammwe. Yogera mangu teteekateke emmotoka yange ejja kkalira. Mu kisaawe kyaffe kino ekya Kadongo Kamu, ekimu ku bintu ebyayongerako amaanyi ku kisaawe kino ky'ekintu kya drama oba emizannyo mu nnyimba. Emizannyo mu nnyimba zino zaaleeteranga abantu okubateeka ku bunkenke oba okubasiigira ekifaananyi eky'ekintu ekyo. Era kino kyaleetera ne vidiyo okubeera nga zirwawo okubeera nga zikolebwa mu kisaawe kyaffe kino ekya Kadongo Kamu, nga bawa abantu omukisa okubeera nga banyumirwa ebinnonogo olw'ebyo bye baayagalanga. Era bangi baatuukanga okola shows ez'emisana n'ekiro, tugeze nga bayinza okujja wano e Kasubi ne bakolawo emisana, ate olwo e Kawungeezi ne bagenda ne bakola e Namuŋŋoona. Naye ekyo olwe engeri gye baazanyanga kyawalirizanga abantu ab'enjawulo. Abadde wano mu show ya wano e Kasubi ate e Kawungeezi n'agenda e Namuŋŋoona okubeera nga alaba show. Kale muntu wange nkwebaza okuba nga okyangoberera. Nze Muzungu David Kadongo Kamu music analyst. Webale egyo gyonna gy'otuusaako engalo. In case tongobereranga nkusaba o subscribing era commenting sharing onsanga ku Facebook, YouTube ne TikTok kwenkolera emirimu gyange. Onaku olwaleero tuzze tutunuulire omugave Moses Katende ne amaanyi ge mu kisaawe kino ekya Kadongo Kamu. Kale omugave Moses Katende yoyo gw'owulira Herman Ssemakula basudde nga ayimbako mu luyimba lwe olwa byendabye nti Katende walera n'oyonsa naye bewandekera yali ayogera ono omugenzi Moses Katende. Moses Katende yava mu bulamu bw'ensi mu mwaka gwa 1989 yafiira wali ezzana ne bamuziika wali e Magogo mu bitundu by'e Nakifuma. Era we kataligirya mu biseera ebitali byewala ngenda kutuukako ew'omugenzi Moses Katende. Ono yaleeta essuula empya mu kisaawe kino ekya Kadongo Kamu nga ali ne mukadde waffe omugave Matiya Luyima. Ono ye koloneri eyasookera ddala mu kisaawe kyaffe kino ekya Kadongo Kamu, naddala nga ali wali mu Kadongo Kamu Super Singers mwaka gwa 1980 nga batandiikiriza okuzannya amaka ga Sepiria kuliko ebitundu 10. Era ono ye yali koloneri eyasookera ddala. Koloneri bali bakoloneri sofa basatu, naye ono ye yasooka okuva mu mwaka gwa 4. Ono basenguka ne mukadde waffe Matiya Luyima okuva mu kibiina kya Kadongo Kamu and Cultural Company ekyo nga kyatandikibwawo mu mwaka gwa 1971 ng'ogwo gwali mukago wakati wa gavumenti eyali efuga obudde obwo nga eyita mu Ministry of Culture ne ekibiina oba ekiwayi ekyabayimbi ba Kadongo Kamu. We batyo kwe kukola Kadongo Kamu and Cultural Company, era nga Ministry of Culture ine engeri gye yali evujjiriramu abantu bano. Naye oluvannyuma Apollo Milton Obote we yakomawo nga aze n'ekiyiganya bayimbi, ekibiina ekyo kyasattulukuka ekya Kadongo Kamu and Cultural Company. Jjukira ekyo ky'ekibiina ekikyasinze okubeera ekinene nga kirimu basita bangi mu budde bwe bumu. Era abayimbi baffe bowulira ab'emyaka giri bonna bayitanga mu Kadongo Kamu and Cultural Company, kubanga bo bagenda okitandikawo nga mu mwaka gwa 1969 bakola ekibiina ekya Uganda Picking Guitarists. Kale bwe tutyo Obote we yakomawo abagave bano ne bagenda ne bakola Kadongo Kamu and Super Singer. Atyo Moses Katende nga atuuseeyo yatandika okubeera nga awandiika emizannyo, kubanga ye by profession musajja eyakuguka mu music, dance and drama, era beba graduates abasookera ddala ku ssettendekero e Makerere mu faculty ya
music dance and drama okubeera nga akuguka era ono ogenda kumujjukira nti yali musomesa omutendeke naye nga ne Katemba yali amuzannyako ng'ayitirako ewa Muzeeyi Bob Kabindi Mpiima mu kibiina kya Mandela Theatre Group n'aba nga aperformingayo then oluvannyuma n'agenda ate n'akola emirimu gye. Moses Katende yani Moses Katende nkugambye nti yafa mu mwaka gwa 1989 ojja kumujjukira nnyo mu luyimba Kiti kya Mwogo, omujjukire mu luyimba Mpanga era omujjukire nga omu ku batandisi b'ekibiina kya Lukwata Gita Singers 1987 wali ekibuli nga batandikawo ekibiina ekyo ne Livingstone Kasezi, Cecilia Naku, ba John Misaga ne bakola ekibiina ekyo nga beekutula ku mukadde waffe Matiya Luyima. Kino kyajja oluvannyuma lw'embeera y'okuyuuguuma okwali kuze mu kadongo kamu Super Singers wakati w'abakulu n'abakulu abaali bakulira ekibiina nga noono ate nga n'abamu balaba nti bavubuse kale nga basaana bakole amaka gaabwe. Kale bwe batyo nabo kwe kugenda ne bazimbawo ekibiina kyabwe ekya Lukwata Gita Singers. Wenaaba nfunye obudde mu maaso eyo ngenda kujja nkutottolole ekibiina kya Lukwata Gita Singers. Tugenda kubanga tuyita mu kibiina kimu ku kimu tusobole okubeera nga tutegeera ebibiina bino eby'enjawulo. Kale muntu wange nkugamba nti programu eteekawamu ssente Ababi is a Hotel and Bar basangibwa ali Ensagu ku lw'Ennakawuka bakugamba nti gendayo obeere nga onyumirwa obulamu, genda ofune ku byokulya ebyokunywa kyusaako n'obulamu. Ebifo si bya bbeeyi nnyo oba n'ebyo ebintu ebikozesebwawo si bya buseere nga woolaba ate ebitundu ebyenjawulo naye ng'ogenda kuvaawo nga ofunye services ezo ze weetaaga. Tulina New Subs Fashions abo bali ku Sunset Arcade bakugamba gendayo obawagire baguleeko engoye. Bantu bange kino ekintu kyengezaako okubakubirira mwena abali kuno mulaba ebintu bino byenkola. We mubanga musiima ebintu byenkola nsaba abantu bano abagira mugende nga mubagire. Nebaza abantu abeerekereza ne mugenda ne mutwala abaana ku kikaaya sofa nfunye response bangi bantuukiridde mu inbox ne mbakwasaganya n'omukulu naye abamu n'aŋŋamba nti munayi mwami muzungu waliwo gwe twafunye nga yavuddeeyo. Kale nsaba nti mugende ne ku New Subs Fashions ku Sunset Arcade, tambula ng'ova ku New Pioneer Mall oda ku Alua Park ogenda kuyisa Wilson 1, ova ku Wilson 1 ozaako Health Link Pharmacy, ova ku Health Link Pharmacy oda ku madaala ago yambuka amadaala ago woogamalirako bwoti New Subs ogenda kuba ogiraba. Hajat era ali mu kuteekateeka very soon agenda kubanga atusuubulira ebintu ebipya. Kale mwe abeetaaga engoye empya new arrivals weeziri abadde yakavaayo era ali mu kuddayo. Kati ogenda kukkirira ne wali wansi ku Ham Shopping Grounds Block D edduuka liru 252 eyo Ama's Closet for Tops and More. Mukyala Mawejje Nalubega Brenda wali okubeera nga akuweereza. Mwe abakyala abaliko abawala abaliko munaye omuntu tabeera awo n'akugamba munaye mbu totunulikako tomanyi kwambala, genda bagenda kukwambaza oveewo nga munaye akulaba ng'omugole. Waba yakuvumya ekiro bugenda kukyanga takyakujjukira. Kale kugamba nti genda awo ku Ama's Closet for Tops and More ofune ebyambalo. Kikaya College and Vocational School bali Bulenga ku 7 badde ne Boarding Arts ne Sciences ne Vocational bagirina IT ne Oluchina balusimbyeko nnyo Esira. Uganda y'enkya eyinza okuba nga ekaluba Twinex International wali Bulaga St. Mike Educational Center bali Kiwanga Mukono. Tulina Plan B Records Katigwe eyeetaaga ennyimba zino eza kadongo kamu nkusaba ontuukirire Kasubi ku basooka kwavula stage obeere nga osobola okwefunira ebintu bino. Ekitabo kyaffe ekya mukwano gwaffe Muzeeyi Magala Abaganda Abasukkulumu mu myaka 2024
kiikino weekiri osobola okukifunira ku mitwalo 10. Ekitabo kino kigula emitwalo 10 naye osobola n'okifuna ku delivery okusinzirira awo wonna wooli. Musajja wa Kabaka Omulyanaka Magala tazibwawo bali kyewuunya kitasimbwa gw'oyambadde musajja alumbwa muzzukulu wa SCL Nakibuuka eyazaalibwa mu 1919 gwe mwaka gwe gumu n'ekitange omugenzi BK Kalisenga gwe yazaalibwamu. Ekitabo kiikino nga akulaga amanya g'Abaganda abasuukulumu mu ndowooza ye nga abasimbuluza okuva mu ndagaano ya 1900 kati okuva mu 1900 n'agatta n'akola abantu bano abali mu kitabo kino Abaganda abasuukulumu. Oba olya tomanya naawe oyinza okubeera nga oli omu ku Baganda abasuukulumu. Tuwagire nnyo abeewaffe naye ffe wetusanga ze waliwo nno eyangamba mwami muzungu wandiika ekitabo kati kino nkiyimbye temukiwagira mwagala nange kunko muzeeyi mwagala bano nabaguddamu baagala tukola kali ke baatukola. Kale ekitabo kino neebaza abo abasobodde okukigula. Koloneli tosika nkuba omukazi ono. Kankuba omukazi ono koloneli tosika. Koloneli olimba leka. Mayuli ano walinga wange nakusamiko. Sepriya tokuba manya busungu bwe. Sepriya manya busungu bwe bwana kwajja kutta busi. Nakakawa. Mukazi watu oli musajja. Yoba wange gwe senga matute kuli. Ate si busajja bwokka ssebo. Oyo omukazi gw'olaba nawasa nakapanka ng'omukazi atuula ku ccupa. Kyekyo nyini. Omukazi gw'endabye olina ejjoogo. Laba nakakaawa nnyabo nvumu ogenderera. Nze kuggwe ebyendabye nkumu mu maka n'ensirika. Wano waganza kattone akenna kitokolo. Kyokka saakunyega n'ensirika n'enkimira. Guno omulagala gw'osomba n'oleeta. Buli lw'enkoma w'enjwe ne beetumuuka. Kyo wafuuwa n'emmindi ey'emitwe 3. Kale ekyokufuuwa emmindi kya saayizi yo. Oba ndi mukadde emmindi ofuuwa yaki. Oyogedde bulungi nnyo Sepriya. Nakakawa tukubuuza. Obanga ffe tuli bakadde, Sepriya mukadde si saayizi yo. Emmindi ey'emitwe 3 gy'okommonta ye saayizi yo. Kale bw'atyo Moses Katende nga ali ne mukadde waffe Matiya Lwima be baasookera ddala okuleeta live recording eya emizannyo mu nnyimba. Naye nga kino ojja kujjukira nti ate ye Katemba yali yaleetebwa mu myaka gy'ensanvu nga aleetebwa omugenzi Bernard Nsubuga Ssemmango oyo yafa mu 2022 twamuziika wali e Busukuma. Paulo Damulira oyo yakubwa bbomu wali e Nabbingo. Then ne Matiya Kakumirize be baasooka nga balina omuzannyo gwe baazanyanga ku stage kajje omusizi w'ennyanja ye omugave oba abagave ababiri ate bo ne bakola ekirala ennyimba ne baziteeramu ddala drama. Kale bw'atyo be baasookera ddala era oluvannyuma ensi yagenda negula endowooza eyo nga buli omu avaayo akola bw'atyo. Kale muntu wange tukyali ku muganda waffe Moses Katende koloneli yasookera ddala omu ku bannayuganda abaasookera ddala okubeera nga bakuguka mu music dance and drama wali Makerere. Era ekintu kye yali akola ekyo kye yali asinga okutegeerera ddala. Ono azaalibwa omugenzi Juma Mukiibi era amuyimbako mu nnyimba ze ez'enjawulo. Kati okusinga yakola ne mukyala we omugenzi Cecilia Naku yafa wano gy'olyabalamu mu 2024 yaziikibwa Kalagala Luwanga yaziikibwa Kalagala Luwanga wano mu disitulikiti y'Empigi. Mukyala wange Cecilia Naku omufumbe yakola kinene nnyo okubeera nga batambuza ekibiina ekya Lukwata Nebba wadde nti baalimu emyaka mitono kyenkana omwaka kubanga we baba batandika 1987 oli naafa 88 Moses Katende yali atandise okugonda era nga takyakola. Jjukira Lukwata weegenda enkoko njeru eyo lubasinkane Prince Jopo Kafeero. Moses Katende yali teyagenda kubanga ye yali mulwadde era embeera eno obulwadde bwamuyisa nnyo era nti n'abamu nga bagenda bamusekerera
era nga bw'ogenda okumulaba akugamba naawe oze ku nsonga bannaaye embeera eno eruma. Kale bantu bange muliyo mutya, mwebale egyo gye mutuusaako engalo. Njagadde eddoboozi eryo tugenda kuba nga tuliwuliriza yoyo Moses Katende nga azannya video. Ngisuubira very soon okubanga mbibaleetera musobole okubeera nga mulaba ku bantu baffe abakadongo kamu ab'enjawulo abaatukolera ebintu bino. Nsaba mutuwagire, nsaba mutugoberere, era neebaza abo abasiima ebyo bye mba nkoze. Neyeerekereza n'akuleeterayo 10 naye nga bangi babuuza tebazaala ku baana. Cecilia Naku ne Moses Katende bazaalayo abaana baali 3. Wano nkutte olutambi olulala nalwo ngenda kujja mbasomeseeko. Wali nnengerawo Prince Kyuko Mawanda. Kale tugenda kubanga tufiisangawo obudde, tujje oba oliawo tubaweeyo obuntu butono bwe tutyo ate tuveewo. Manyi ebiseera ebisinga obudde tebubeera ku ludda lwaffe, naye nga Moses Katende ekisaayi ky'endongo eno akiyinako etoffaali ddene, kubanga tutuuse emabegaawo nga buli kibiina kirina okubeera n'omuzanyi. Kabuladda yalina Fred Mbalire Kateteyi, kati Senga Nantagwa Robert Kagulire najja oluvannyuma n'abeegattako. Jjukira wali Matendo yalina oyo Muzeeyi Kalali nga tanafuuka na Kalali nga yakagraduatinga. Alina we yazannyira ekifuula nnenge we yali yeeyita. Ssaalongo Kizito Misambwa baaliye eri mu kibiina kya kulabako Gitasingaazi. Kati wogenda mu kibiina kya Entebbe Gitasingaazi, Matiya Kakumirizi ye ng'omuntu yali muzannyi mu kibiina ekyo ng'azannya n'oweewe. Kati twalina Hussein Kabogoza, ne tubeera ne omugenzi Andrew Kyambadde. So no Andrew Kyambadde owa bbandi, waliwo Andrew Kyambadde naye yali mu kibiina ekyo nga muzannyi. Kale abazannyi ab'enjawulo baaliwo nga ebibiina kwe bitambuliza emizannyo. Sseggwanga Gitasingaazi eya Geoffrey Mukungu Malayika era nayo owulira nga yali ku mizannyo. Kati genda mu Kyontuma Gitasingaazi Fred Kimera naye era bwe gutyo. Kale anti twatuuka nga ebibiina bingi bitambulira ku mizannyo. Manyi era ez'enjawulo zijja n'ebintu eby'enjawulo. Kale muntu wange beera bulungi. Nze Muzungu David Kadongo Kamu, music analyst.
alaba waleeta n'ensiriba n'oginzizika kati obuve nga kimpulira tonnyanukula kano mulage enkola alaba kanfaamu Tokuba. lekaleka tonsikantika Sepiria tokuba mukazi. Omukazi namuleta kazi. nyabonna kakaawa sikulimba nkunyiddwa yingira ekisenge kyosiba ebikujamu Tukoye. olyoka okwata ekkubo odde gy'ozaalwa era togenda kundaba nti ate nkuwondera kubanga kaddulubaala ono gw'olaba kunyiddwa ne koloneeri ono gw'olaba akunyiddwa Sepiria toyagala kunkosa muli siriso lyange lyakuberedde ki? n'empeekera ya muganda wo togireka ngambye empeekera ya muganda wo togireka wabula obugatto bwe nakugulira ennalubabwe n'eggomesa eya tayiriini tobisiba Leeta eno. n'ebiteeteeyi ebya sifoni biri bina n'ekyamadaala ka kye twagula nakanyonyi kafankunayewo obukomo y'omutwala Obuleke. n'eyo ggomesi gye basibye eyakakweyeso Jamula. bitambaala ebyemmeeza ze nabigula n'omufaliso ogw'ekinyama agulekawo Sepiria. N'ogwange gwe nabaseka ku mbaga temuguzanga. omufaliso ogwo gwafa embwa yazaalirako n'ogwa koloneeri ogujjudde ebikuyiro Gwe gwange ogwo. olyoka okwata ekkubo odde gy'ozaalwa era togenda kundaba nti ate nkuwondera gende watto n'omutiina n'agula ebibye kansigaze kaddulubaala naawuuma Anaatumala. Giba mugenda mulinda ki? Basi ejja kubalekera bwere. Ne munaakola ki tujja baddiramu.